Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye. Hello Hope Shifa, how are you? Pasibe muli bulungi. Timu bakadundu ju. Akalulu kange nkaweereza Shadia. Ekisooka Shadia mwana mulungi, omwana musirise, omwana wa mpola mpola, ebintu byabikwata mpola, bagamba atambula mpola atuuka wala. Kandi ate onekirala ogumiikiriza ky'ekintu ekikulu. Mukiwulidde ekintu ekyo. Akalulu kange ka Shadia. Tim Shadia ju. Hey, Tim Shadia ju. Dubai ju. Hey, mujachiwulira. Shadia ona Abu Dhabi Queen wo. Nkwagala nnyo mukwano. Nkwagala nnyo. Era ndi Team Shadia. Shadia and Farouk must shine. Shadia ju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Amina Mutaka okuva Mbale. Kati saawa zino nsinzidde Saudi. Nze akalulu kange nga bwe ntunuulidde Jessica ne Shadia. Akalulu kange ka Shadia kubanga Shadia mukazi mukakamu, mukazi mukozi, mugumiikiriza. Siwa byalekizale bino ebya bbeeyi. Omulembe guno ffe tetukyali kubyalekizale. Lekizale ogikolerera. Ebintu ebyebbeeyi olina okubikolerera naye si kusanga oli yakola gw'oyagala otuule mu butuuzi. Munansanya Oluganda sirusobola bulungi. Ndi mugisu, ndi mukazi wa Mbale. Naye Jessica ayagala nnyo ebyebbeeyi ate Farouk tajja kumusobola. Ate talina kyagenda kumugattako mpozi okumumalawo bumale. Shadia mukazi mukozi ate mukazi mufumbi, mugumiikiriza. Omanye obufumbo buno kyetaaga okugumiikiriza. Shadia anaakwatagana n'abazadde ba Farouk kubanga mukazi mukakamu, mukazi mugumiikiriza, mukazi muzadde. Obufumbo okuva edda omusajja atwala omukazi amufumbire ku kamera ali. Ffe abakazi ab'omukyalo tulina okulima. Emmere tulya ya mu nnimiro n'ogenda n'osimayo muwogo gwo, amatooke. Kati bino omuceere n'amakuloni ebyo by'abazungu. Kati Farouk musajja Muganda. Alina okulya ku mmere yaabwe ebyo by'abazungu. Just bitiibwa naye temuli. Kale nze okusinziira n'ekyo akalulu kange Madamu Hope Shifa Shadia. Naye nga nkwagala nnyo byokola mbiraba era nkufollowinga. Mukama akuteeremu omukisa. Nsigadde nze Amina Namataka okuva Saudi Arabia. Hi everyone, hope you are doing well. Amanya nga bulijjo namugerwa Fatuma nsinzidde wano Saudi Arabia. Bannange nze Timu Shadia ju. Bannange nze mu kulaba kwange Farouk yeetaaga omuntu amusingako mu maanyi. Farouk ne Jessica amaanyi matonotono, kati aba yeetaaga omuntu ng'amusingako ku maanyi anaasobola omuyambako. Bannange amazima gabeewo si mbubi batamutiimu Shadia ju. Hope ebyo bye byange mukwano, webale tuweereza, tukwagala nnyo. Erinnya lyange nze Maria, nsinzidde Saudi Arabia. Nze ndi Team Shadia and Farouk must shine. Because Jessica muntu wa lakijale era yakyogera nti ye wa lakijale. Kati Shadia waffe, Shadia muwombeefu ne Farouk muwombeefu. Kati Shadia ne Farouk must shine.
Agamba otya Hope kansubira oli bulungi. Amanya maama w'abaana ababiri. Nsinzidde Saudi Arabia. Hope omuntu yenna w'alaba nti akuze abeera anoonya maka. Amaka w'anaabeera w'anaafunira emirembe. Ne mwana munne gw'afunye okumuwa emirembe. Shadia mukyala atuukiridde mu buli kimu era nga ye akuze okubeera nga asobola okubeerawo ne Farouk ne beewa emirembe ate ne bakulaakulana. Jessica simusembye waayi. Jessica ayagala nnyo Rekizare. Jessica namutunuulira wano era ng'azze olunaku olwasooka ku mitinga Farouk. Yajja n'entwala y'engoye. Ye yali amaliridde ng'azze mu bufumbo. God is good ne mukigaana. Olunaku lwe mwazze naye najja ewaaba Farouk. Yankubye ekigwo. Okuyimirira ku nnazaala we n'amugamba hey. Abantu obalagiddewo empisa embi nga tonnababbeera nabo. Ekyokubiri taleeta mmere. Tagenda ku luzzi. Agenda bbeerawo atya nga n'abantu tabawa kitiibwa era tabaagala. So, nze nditye mu Shadia. Mukama abampeera omukisa nanti tuli mu kisiibo. Era Shadia nambeemwe wa Farouk bambi. Shadia nze nga nze nkwagaliza obufumbo obulungi kuba buli mukyala ku nsi anoonya mirembe. Nkwagaliza obufumbo obulimu essanyu. Gyebaleko Shifa, gyebaleko ne ttiimu yo, mwebale kutuweereza. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Nze Juliani nsinzidde wano e Mityana. Nzize ku nsonga ya Farouk ey'okunoonya omwagalwa. So ku nsonga ya Farouk nze ndi ttiimu Shadia era akalulu kange ka Shadia. Nonda Shadia lwa nsonga zino. Shadia is a wife material. Shadia ayina empisa. Ate Shadia embeera zonna ez'ekyalo azisobola. Si wa Luxury. So embeera z'ekyalo kakuba okukima amazzi, kakuba okuwaata, byonna ebyakola ki? Abisobola. Then ekyokusatu nti wa ddiini emu ne Farouk. Abo bajja kukwatagana bulungi mu nnyambala. Bw'anaaba amugambye yambala kino kubanga akimanyi nti mu ddiini ey'Obuyisiraamu bambala biwanvu. Si byakufoosinga nti yambala kino nga tayagala. Of course muze nga mumulaba ennyambala ye naye ayambala biki? Biwanvu. Whereby nti Farouk tajja kumumenya. Ekyokuna nti Farouk ayagala kuwasa, tayagala kukola ki? Kufumbibwa. Whereby nti Shadia ayagala kufumbirwa si kuwasa. Ekiri ku munnooli Jessica. Ye Jessica ayagala kuwasa Farouk, si Farouk kumuwasa. Ate bw'anaawasa Shadia ajja kubeera n'ekitiibwa ng'omusajja kubanga Shadia has respect. Bye byange, nze ndi ttiimu Shadia, tituvaawo. Nze amannya gange yenze Eunice nva Mbarara Kateesa wano nsinziira mu ggwanga lya Saudi Arabia. Nze ndi ttiimu Shadia ku lw'ensonga. Nze mpa ensonga yange bw'eti: esooka, Shadia wa mpisa. Ekyokubiri, Shadia ye muntu asobola kugumiikiriza buli mbeera gyonna gy'omuntu gy'abeera ng'akoze ki? Ng'ayitamu. Kubanga omuntu kiba kyagala omuntu owasa omukazi
ng'amanye ennaku gyo egyoyitamu naye nagwe ng'omanye ennaku egyabeera ng'ayitamu, nga togenda kuwasa omukazi walakijale yetawaata mmere takola buli kimu ngu yayagala abakozi. Muntegeera awo. So tiimu Shadia juu. Yes, Opushifa wasize otya? Kansubira oli bulungi ewamu ne ttiimu yo, mwebale kutuweereza era nga tubawuliriza bulungi byonna bye mutuwa. Amannya gange nze Namakula Fanisha. Namakula Fanisha ge mannya gange. Ndi wano Saudi Arabia gye ndikodingidde vidiyo eno ku nsonga eya mikwano gyaffe oba baganda baffe Farouk ne Shadia ne Jessica. All and all ndi timu Farouk. Ndi timu Shadia and Farouk must shine. Okitegeera. Era nga nze ku lwange nonze Shadia okubeera ne Farouk. Era ng'obubaka bwenjagala okwongerezaako ku nsonga eyo. Farouk, Shadia ne wanaabeera agaanye okukkiriza. Nkwegayiridde oba kale nkusaba kyenyiza okugamba toweetantala kubeera na muntu atali wa ddiini yo. Teweetantala kubeera na muntu atali musiraamu. N'ekirala Jessica kye namulabyeko, Jessica muwala ali Sire Queen. Jessica Sireya. Jessica Sire Queen. Okusinziira ku njogera gy'ayogera mu vidiyo eri previous eri vidiyo eri we mwali ababiri nga mutudde, okusinziira enjogera gy'ayogera ye takola mirimu. Kwegamba newe kuba kufumba kulima, kwegamba ye emirimu gy'ewaka tagisobola, kwegamba ye ebintu by'alina okukola ng'omukyala tabisobola. Wakitegeera si enjogera eri gye yayogera previously. Ne mmanya nti Farouk singa onootwala Jessica ogenda kumenyeka nnyo, agenda kubeera nga mukyala muli wa ssente only. Agenda kuba mukyala muli wa ssente zokka nga talina kirala kyayagala kukola na kulowooza ebyo byokka, kulya ssente na kucakala, kubeera mu bulamu bulungi. Talina kyagenda kugattako. Jessica Sireya tomwetantala. Shadia ne wanaabeera agaanye noonya omukyala omulala ate nga musiraamu. Toweetantala kubeera ng'ogenda n'omuntu atali musiraamu, atali mu ddiini yo, oba ng'oyagala eddiini yo. Okitegeera. Nabwe kityo ebyo bye byange sijja kwongerako. Shadia waagaana, Jessica mwesonyiwe. Jessica togenda na Jessica Sireya, Jessica Sire Queen ayagala biri ku kameeza byokka. Newe kuba kutoba tajja kusobola kutoba na mwami we, kwezimba oba kuzimba bulamu bwa mu maaso. Embeera newe neeba ekalubye nga ssente ziweddewo, Jessica tajja kubeera nga agumiikiriza embeera eneeba etuusewo mu maaso in case. Okitegeera. Olw'enjogera gye yayogera eri woba ng'okyagijjukira. Ne mmanya nti oyo Sireya, okay, muntu wa bivulu, muntu wa bibaala. Kwegamba embeera bw'etyo. Farouk togyetantala. Shadia ne wanaabeera agaanye kuba nze gwe nkwagaliza. Okitegedde ekintu ekyo. Sigadde nze Namakula from Saudi Arabia. Mwebale kutuweereza. Opushifa oli otya eyo? Tubadde tugobereranga gye byava nga Jessica afumba enkoko. Atubiraba Farouk musajja Muganda, nange era ndi Muganda. Ndi tiimu Shadia, noono tiimu Shadia. Ffenna tuli tiimu Shadia. Ewaka wonna tuli tiimu Shadia. Kale mira baby wo bye. Hello Madam Shifa, jibaleko. Jibale byeyo. Jibale program sa Farouk. Nze ku lwange
njagaliza Faruku omukyala gwe bayita Shadia kubanga Shadia mukyala mukozi ate mukakamu ate ayina empisa olw'ensonga Jessica tagenda kusobola Faruku. Jessica ayina amateeka mangi ate n'ekirala Jessica tagenda kusobola abantu bakyedonto. Embeera za Jessica nedda. Abuuza ngu hayi Nazaala ng'ayimiridde atezera engoye. Si kirungi okutambula nazera engoye mb'ogenda waba Faruku. Nze akalulu nka wa Shadia amanya n'eddoboozi linaalongo. Mwasiibye mutya bannyabo ne bassebo kansuye mwasiibye bulungi nnyo gyebaleko. Amanya gange mpitibwa Lydia again ndi Saudi. Mu episode esoose seerabyemu. Mu episode esoose tiimu Shadia tufunye obubonero 43. Jessica afunye wajibwa Jessica Mbubala sigera bala wa Jessica tufunye obubonero 43. Tugenda kabala tugenda kabanja. Ab'Uganda balemu okubala ne balemu okubanja kati akaffe tugenda kabala tugenda kanoonya. Jasi tekakutana noba nga tewataddeyo vidiyo yange ogenda kuba okoze bubi ng'ate bakuwadde omulondo. Obowooza gwe saabira ye n'ensirika. Just kakutanda obe nga twataddeyo vidiyo yange kaninde episode number 2. Olaba vidiyo ngikoledde kwene simu kwentera okulabira surprise your loved one. So ngambye osanga erina badde sirikiriya bulungi. So just make sure my video it's there cause nze nduddeko nga mpostinga video zange cause kyatandika dde ekyokupostinga video. Nempostinga video zange ebyo byose manya gye byakkira. Hope natuwa chance elonda atukozesa video. Kati episode esoose seerabyemu kanide okwogera ebingi kanide ey'okubiri. Kanide ey'okubiri naye nga ffe ttiimu Shadia mu episode esoose tulina 43. Ffe abakyalidinze liigi. Yes, ffe abakyali waggulu so muwage temukowa kulonda. Ebyo byomubuuza bannazaala bamwe nga muyimiridde bihayi ne bakutwala ewa Nazaala the first time ngo tosobola agamba mbu nno kanguleyo olugoye ngenda wa Nazaala ngenda gye bazaala omwami olw'okuba omwami teyabikugulidde. Wamma temuggwamu maanyi ffe abali waggulu jaasi. Jaasi kakutande ate luli nakulaba weetega. Jjajja Ssemanda yakusomesa okwetega. Bwe mwatwalira omukadde ebirabo oli omukadde yateeba abasajja abangi abamuwala we ng'omulimu Okero. Simanyi oba Jaasi wali weetega Okero. Nakulaba otambula obigula neŋŋamba Jaasi yeetegera ne ku kamera. Wadde bamugamba yeetege. Jaasi kakutanda neeba nga siraba ku vidiyo yange baddaye munsaasire. Kozi njogera nnyo nti twakanyuka toli mu kisibo. Naye nga byebyo bambi. Kyokka bambi ndabye Hope atuwadde time. Yenna ali serious awuliriza nange njagala neerabeko nga Hope owulirako ku ddoboozi lyange bannange just onjiwaayo. Nange njagala mpulireko nga Hope awulira eddoboozi lyange nange wempulidde anyway kaninde second episode. I love you. Yesu yeebazibwe gyebaleko Hope Shifa. Ono God's girl from Luweero. Nze Stella. Nze ndi ttiimu Shadia. Olw'ensonga Shadia maama ne Faruku obudde buno taata. Ate ekirala Shadia mukyala wampisa nnyo. Ekirala basoma eddiini emu. Ekintu ekyo kikulu nnyo Jessica. Biyinza omukaluubirizaamu okukyuka.
ekirala Shadia taliiko bulemu nga babiri bano baliko obulemu, tewali wasobola yamba munne in case of anything. Nate omu wabeera nga taliiko bulemu abasobola oyamba munne. Ekirala nze mba nkirabanga oba Faluku Mulyeri naye ajja kuwulira nti ayagala olaba twatwala n'omukyala ataliiko bulemu natatwala wakikula kye. Nze ku ndowooza yange bwe nkiraba. Kama bawo omukisa mwe bali kuweereza, mbaagaliza obufumbo obulungi. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Fasiira nsinzidde ndi muzaalibwa nansonyiwa Oluganda. The Luganda is Lugandaling. Nange ngeta lugeta anti sinzidde nga ndi nzaalwa ye Palisa district. Nze nganze Fasiira ndi tiimu Shadia. Tiimu Shadia juu, tiimu Shadia muwage. Banaye tiimu Shadia. Ensonga zange ziri ssatu lwaki mba njagala Shadia. Shadia ono is God fearing. Omuntu yenna aba God fearing. Ebiseera ebisinga obufumbo bwabwe butambulira mu Katonda. N'ekirala Shadia ono ayinza okwagala abantu baffe ab'eddundu. Ayinza okuba nga alina kyagenda okubagattako oba oliawo, especially ku Faluku. Ajja kwaniriza abantu baffe ab'eddundu naddala kuba bwe mba ndaba live zammwe nga muli eddundu. Munaalo ng'agamba Faluku neighbor oba ne menta oba jjajja Enoka be ba neighbor kuba obo nze followinga live zammwe muba nga mwogera nti engeri gyali nti bali ba neighbor ayinza okwaniriza buli muntu ku kitundu mu kiti kye. Kuba omuntu aba God fearing aba yaniriza omuntu mu kiti kye ate aba anaatyamuuko. Ensonga yange ey'okusatu ntengeri Shadia ono ayinza okugattako Faluku. Manyi mu nsi muno mulimu omuntu ajja mu bulamu bw'omuntu ng'ayagala, mulimu agattako mulimu atagattako, nga ye ajja kusikamu atwale eri ne mubaamu oyo ye agamba katukole kisigala awo wennyini kisobole oba oliawo kisobole n'okuyambako abantu b'oku kitundu. Naye nga tiimu Shadia jjo okukifo webale tuweereza. Weebalire ddala, nkwagala nnyo mukwano. Porogulaamu yo ye breakfast, ye lunch, ye dinner. Kasita akantu kabeera awo ku waiting awo omutima guba gukuba oba katuuka ddi naye nga nkwagala nnyo bambi webale tuweereza. Nze omu nina bye nkuyigiddeko ebintu bingi. Bintu bingi naye nga abantu b'eddundu mbatamiddeko nnyo. Abantu b'eddundu ba tiimu Shadia menta mukyala Millicent. Oddayi naye nga byebyo tiimu Shadia juu. Shadia and Faluku must shine. Mbaagala nnyo Jaasi ku saidi ya Shadia. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kama akumpeera ekyosinga okwagala. Akumpeera ekyosinga okwagala kubanga bambi okoze omulimu gw'amaanyi. Naye nga tiimu Shadia juu, tiimu Shadia muwage banaye. Ndi ate n'abakola vidiyo banaye sindika tulonde. Tiimu Shadia, tiimu Shadia, tiimu Shadia mbaagala nnyo bambi. N'abalabi ba Hope Shifa ku channel ze bbiri beewunyisa omwagalwawo n'eri endala mbaagala nnyo. Mwebale mugattako kuba awatali mmwe oba oliawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ameina Shabani okuva Mayuge. Ramazani Karim, Madam Shifa ne Faluku. Akalulu kange kagenda Madam Shadia bagenda kwatagana bulungi ne Faluku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama yeebazibwe Hope wamu ne ttiimu yo
Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi Betty. Sinziridde wano Saudi Madina. Bati mu Saudi mwenna mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze nganze okulonda okwange kuva dda nalonda dda Shadia. Ekisooka Nabidongo tajja kusoboka. Ennyambala y'omukyalo oyo eswaza etyoboola eya Jessica. Ekitiibwa ky'Obuyisiraamu kale manyi enzikiriza y'Abayisiraamu bambala engoye nga zibika bulungi amagulu. Abakyala tebalaga bitundu byabwe bya mubiri kubeera nga biri wabweru. Naye natunulira Nabidongo engeri gy'ayambalamu nempulira ng'enkubi nga tendese bulungi. Ekyokulala Jessica mukyala mulungi naye obulungi tebufumba. Oluzungu lwayogera terufumba terulina kye lutuyamba. Ekyokulala ensonga endala gye ndaba gyesinza kulonda Jessica tayagala bantu. Toyinza kubeera ng'omusajja akuwasizza ate gwe n'omuwa amateeka nti tolina kuleeta wano bantu bo balina okujja ku lunaku weruti luno sibaagala luno sibaagala ye abange musajja kigogenda okufumbirwa oba munagenda okuwasa. Abaganda balina olugero lugamba nti omuntu agula engatto okwewonya amaggwa naye ate wabanga Faruku aguze engatto yeewonya amaggwa ate nga amaggwa gasigala gakyamufumita ddala obeera oguze engatto kikyentegeeza nti Sharifu wabaga ani munsonyiwe Faruku bw'aba agambye okuwasa Jessica omukyala ekimuwasisa ewaka omusajja aba ayagala amufumbira aba ayagala amugololera aba ayagala kwegamba amufeeko keya gy'abadde tafuna asobole okubeera nga gifuna naye gwe tofumba togenda mu nnimiro. Omusajja bw'anaaba nga taliiwo ekitegeeza ogenda kufa enjala mu nnyumba kwegamba aba agenda mukumira mu kuliira mu wooteeri ate sente ze tutalina. Faruku musajja wattu yeeyiya bweyiiya bannange. Jessica aleke kugamba nti Faruku musajja mugagga si musajja mugagga era nze ndi ttiimu Shadia olw'ensonga eyo nti oli tayagala bantu tafumba talima. Fayina ekyokulima kyalibadde beta naye ng'owaata ogenda n'ogiyunja n'ogijja ng'omukyala obuvunaanyizibwa. Nze enjala zino ezango ziraba zino enjala zino zikwata mu masanda bizinensi zayagala za bbeeyi. Faruku talina sente zaazo oba okitegeera era nva waggulu nga ngamba nti ndi ttiimu Shadia naye Shadia musaba ekintu kimu bw'abanga agenda kulaba era kimanya ajja biraba atubulira ekituufu ng'obudde bukyali kuba nalabye vidiyo yambese si bulungi netumaliriza vidiyo yonna nga talina kigambo kyayogedde naye kirungi nti ekirungi akkiriza tulonde era nze mulonda kubanga mukyala mwe bagamba batya muwombeefu alabika muntu mulamu. Bwe nsunulira embeera za Faruku n'eza Shadia bajja kumakinga bonna ebigambo byabwe si bingi nnyo oba olyawo ate ekyokulala nti balina enzikiriza y'emu. Bannaye mbabulye mubeera mu nnyumba nga buli omu alina enzikiriza yiye. Ebiseera ebisinga mukubagana ge mazima amatuufu mukubagana muzaala abaana omukyala ayagala batwale mu nzikiriza ye n'omwami agamba nze njagala batwala wange oba okitegeera. Naye bwe muba nga muli banzikirize mukyanguwa ne bwe kuba kutuma amannya ag'eddiini ganguwa. Kati oli tunagatuuna batuuma Nabidongo nze abaana bange njagala kugenda nabo mu ndongo ate Faruku agamba tugende mu zikiti awo biba tebikwatagana. Naye bonna babanga Bayisiraamu nze era ngamba nti Shadia akalulu kange nkakuwa n'omutima gumu oba onooba otuyiye oba onooba otwagadde nze nkuwadde akalulu kange era tukulinze eddundu wano tulinze kusamba ki bannange b'emikolo n'abayo Mukama y'amaanyi Mukama bampeera omukisa. Mpozi n'ekyokulala nkomyewo ku vidiyo gye wagenda okulaba Shadia nga akalwadde kannyabo kamugoleka eddundu mugole w'eddundu tubbi oyo bannange tumwagala nnyo Shadia tumutumidde yonna gyali nkimanyi ku YouTube abeerayo ng'atula mu comment section naye kimanyi wali omukyala tali yanaatera okwogera ku blouse yange agamba tono we blouse ebbiri naye jasi tokifaako eno sleeveless yange. Ngenda kuteesaako ku eyo vidiyo nga kyengamba Faruku asalewo era nga Shadia we yagamba ti gwe kennyini gwoba osalawo kituufu ebintu bya laavu biba bya mutima. Social media tuyinza okugamba nti tulonze Shadia naye nga gwe omutima gwo gugamba nze njagala Jessica. Jessica ayinza okuba engeri gyakututeko eyo ekaliisizo Jessica n'akutwalako ku mazzi Jessica n'akutwalako eyo kwegamba n'otambulamuko naye omutima gusobola okuba nga gukyusi naye nze Shadia sijja kulimba nze nganze bwe kuba kulonda nalonda Shadia. Jessica simwagala lwaki simwagala ng'omuntu mwagala ba mukyala mulungi
mukyala mulungi, Jessica mulungi ate kisooka yasoma naye kimuntamizaako ennyambala awo tetwakwatagana. Ayina amalala oba masappi awo nawe tetwakwatagana. Jessica tagenda mu nnimiro, Jessica takima mmere mu nnimiro, Jessica tayagala abagenyi. Ebyo byonna birimu ku byamunkyayisa. Bagamba omulungi tabulako ki kamogo. Obulungi bwe awo we wafuukidde obubi gye ndi. Era nze saamusiima. Wuyo bagenze naye bannange Jase wanyumira nga muline hope ku lwa Jessica. We mwagenda we yabatwala outing wuyo mugenze mukubye ekidongo simanyanga bikoze bitya obo bamugiddeyo lu blouse alwambadde nawulira ngeno ne ngamba yiba nange lengera nga mpulira muli munda nange kinuma sigajjasi namugamba gwenze saakusiima va ku mwanyina zinze nyina gwe mwagaliza Jase kye mwagala kwa wadde ebintu bye sometime abireetera mu kaseera bwe bita kale nga tebisanyusa bambizo bate basanyusa naye nga ayogera ekituufu ekyo kiba kimuli ku mutima. Nze nange embeera za Jessica tetujja zisobola ate ekyokulala aliko abawondera. Sijja balimba video za Jessica sikyaziraba eziri mu Jessica paka we munaamuvaako nja kuddamu ndabe video ezeeyeddundu naye Jessica nga yakya trending nno. Kye neebazaako Shadia naye muntu mukaka munye ebigambo bye bitono ate muntu alabika w'abantu. Muntu mukaka munyo okusinzira ku points ze yaddamu. Ngulabira ddala kye kituufu. Faluku tuleme musalirawo yasobola okwesalirawo aleme kututeeka ku gundi. Ziti bakiyita batakigomaaza ayimirire ku bigere bye ng'omusajja agambe nti nze kati njagala Shadia, nze kati njagala Jessica. Tewali agenda musalirawo kubanga yamanyi bwagenda otambuza amaka ge. Social media letujja kujja kubeera mu maka fine sobola okulondera omukyala naye tetugenda kujja ffenna kufumbira. Naye manya Jessica tayagala bantu. Yabawa ne date webalino yabawa ennaku weba wiiki okuba kujja ku Monday bajje ku Monday sigadde tebayagala waki wakaawe. Omuntu bw'ati omutegeera singa omala n'omuteeke waka abajja kufuga ekyo Faluku kikirize kigane Jessica singa omuwasa agenda kufuga obumbula ojja kukitegeera ng'okifuuwa kiza munda. Tulindiridde Shadia yekka bwe twagala. Nze ng'owa social media YouTube njagala Shadia. Jessica obulungi bwe tebugenda kufumba empisa z'omuntu ne waba mu byafumba ate ekyokulala Shadia mumakinga eddiini y'emu enzikiriza yammwe y'emu mujja sobola okwatagana okutambuza ekintu kyammwe kigende mu maaso. Jase webale kwogeranga munnange n'otuwanga obugambo obulungi obutuzaamu amaanyi obutusesa n'obukubirawo omusaayi butajjira. Sebo wagamba singa byali bya Shadia singa byali bya Jessica wandibireseeyo mu mmotoka naye bya Shadia tosobola. Naye Shadia ayina erinnya lye yakuwa nti nno gwe olya mu lulime ne mu luzise naye wamma nedda si bwe kiri. Abaganda bagamba mazima gakawalwa kuba bamu tebagaagala. Ebigambo byange webale tuweereza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mami hope osiibye otya eyo gyebaleko emirimu pulandi mukozi gyebaleko amanya n'eddoboozi bampita Nassonko Zainabu nga nsinzidde wano Egypt mu kibuga Cairo. Nze akalulu akange ka Shadia. Lwaki ka Shadia? Shadia omulaba nga muntu ajja kusobola okubeera ne Faluku nga bakkaanya. Yali ku Jessica. Jessica muntu walekizale nnyo. Jessica tajja kusobola kulinnya lusozi lw'eddundu ku Ssenyanku. Shadia ajja kusobola ekitali ku Jessica atawaata atagira simanya bwe n'omuteekako omukozi oba kitegeera Jessica tajja kisobola. Naye Shadia ajja kusobola okulinnya olusozi aleete enku ne mukyala Gaadi bagende bula ne Naalongo bagende balinnya olusozi baleete enku. Oba lusuku ajja luyingira Shadia alime ajje n'ettooke. Kyokka ate ekitali ku Jessica Faluku ne wana litaliteeka awo tajja kuliwaata. Faluku alina olyewaatira ettooke lye. Naye akalulu akange ka Shadia ka Shadia era ab'eddundu mwenna olaba Shadia tiikinga totiikinga wala wonna ng'olaba Shadia tiikinga kabonero Shadia. Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Webale kuweereza Hope Shifa banaddundu mwenna tubatumiddeko.
Amannya Sharifa Dusabe nga nsinzidde ne Saudi Arabia Mutimu Shadia ensonga nti Shadia ne Farouk eddiini y'emu. Ekyokubiri, Shadia alabika okuba nti mwana wa mpisa nga tajja kuba na mateeka. Ekirala ajja kuba muwulize. Ekirala nti bonna baazaalako tewali ajja kuba ng'asobola kutulugunya mwana wa munne. Ekiminizi nti owa Farouk bw'abeerawo Shadia aba tasobola muyisa bubi ate ne Farouk aba tasobola kugoba wa Shadia. Ekirala nze kye mbakuutira Farouk eddiini ntono. Katonda bw'aba asobozezza nga musobodde okufumbiriganwa musomere ddala eddiini kubanga amaka agataliimu ddiini teganywera olw'ensonga nti gatambulira ku biragiro byo so si ku biragiro ku mateeka ga Allah. Naye amaka bwe gatambulira ku mateeka ga Allah ganguwa gabeera gatwanguyira. So mweyongera okusoma eddiini musome eddiini. Kuba Farouk musajja wa mpisa alabika nti mwana wa mpisa musajja wa mpisa kuba Allah yatugamba bwe tuba tunoonya okufumbirwa abakyala omusajja tumusiimeko eddiini n'empisa. Naye Farouk kye mbadde nkulabamu nti eddiini yo ntono kuba singa obadde n'eddiini awasookera ddala akabonero wakasuulira ku Sylvia nga nali mbuuza nti Sylvia agenda kukyukira oba awo byali tebinagenda wala. Naye ne ku Jessica saawuliramu kagamba nti Jessica ajja kukyukira wabula ye wali omukkiriza gye oba akyuse oba takyuse. So nga obufumbo okuyitibwa obufumbo walina okubeera nga muli bagatte mu kyaki oba nga muli bawoowe mu muzikiti. Kati simanyi oba mwali kikoze mutya nga temuli bawoowe ate nga temuli bagatte. Obwo tebuba bufumbo musigala muli mu bwenzi so nga mwe mulowooza muli bafumbo. Ebyange so nga ekituufu nti olina kuwasa wa ddiini wo yo okuyitibwa omufumbo. Hello, Hope Shifa. Ndyebaleko kansobole nti oli bulungi. Ku nsonga za Jessica, ensonga za Farouk, nze ndi ttiimu Shadia. Yes, ndi ttiimu Shadia olw'ensonga nti Shadia ye mukyala agenda okugumira buli mbeera enejja. Buli mbeera enejja ajja gigumira, buli ekinaabaawo ajja kigumira. So twagala omukyala agenda okubeerawo mu buli mbeera. Nze kyensinga okutegeera nti ebintu bikyuka. Omwami emirimu ne gyekwatamuko nga yeetaaga omuntu agenda okumuyamba. So nga yeetaaga omuntu agenda okugumirawe kuba kulya kawunga oba matooke ng'agenda gawata gafumbe ng'agenda kubeerawo mu buli mbeera era ng'agenda kugumira mu buli mbeera. So nze Mutimu Shadia ne Jessica mwagala simwinaako buzibu naye ni Mutimu Shadia. I'm fine. Amazina banyita Naibale Evasi kuliga Mitoma district ndiyo mukyalo Munyankole. Ku nsonga za Farouk ne Jessica na Shadia niwe nkukunda kureeba kuligirira Farouk embeera zeeye n'emirimo yeeye hari okukora. Emirimo yeeye n'ey'okuyiyayiya n'ey'okuhiriba neyenda omukyala orikuguma omuka akamumanya nk'omuntu owaruga kukora akamutebeekanisiza ekyokurya eki arikukunda. Nka Jessica okwabaire nagamba ngu we takuteeka bitookye kandi Farouk nakunda emmere y'amatooke. So ndeebera kimwe ngu Jessica tarikwiza kubaasa kutwara gye Farouk omuntu nguuka. Jessica ndeebera kimwe n'omuntu
kukora embandama ahabw'ensonga we nayenda ebintu eby'ebbeeyi kandi Faruku byatakakiriho. Singa yagambira ati nituza kukora turakore kurugirira entasi turabe twine tubone guma ntutunguka ntuzo mu bintu by'ebbeeyi. Mukahatuwe nayenda atandikire mu by'ebbeeyi kandi omusize byatine okakana oshange naka business keye kokose enyama muhanda usange nako kagwire arikuza kuyamu sente z'okusasura omukozi oraba ari omukara kuteeka nyowe kurugirira nk'okundi kureba Shadia n'omuntu osemeriye kuba nakwatagana na Faruku bakamanyangana bakatungura eka yaabo kubanga Faruku nkareba ari omuntu orikuteera broka kandi broka ezo z'okureba ite turi abatezi b'amatafaari ngatwiremu kumara emyaka 10 matafari agagwokureba wariga kukatita kakurutabura noraka kugira enzara kandi noba noyenda omuntu orikuhumuriza ahabw'ensonga nigarusya munonga bukugira ngu noruha nonda niwugire omuntu wakuhumuriza waba nokatitaka ofuna owakusukiramu amaizi waba nosanguriramu amatafaari ago ofuna omukyara areeta ebisansa hari ninga ebinyansi asangireho ekicweka ninga muna wayimusi kare kugamba ebintu byona mubikwatanise then mubone kufuuka ekintu ekirungi omu biro by'omumaisho. So nyowe ndi tiimu Shadia Mukama bampeera omugisa twaba nitutebeekanisa tiimu Shadia akaruru kararabeho amusapooti yo Mukama bandindire. Obushifa assalamualaikum warahmatullahi ogamba otya mukwano jangu tusibulukuke jasa agamba atya Junior Isaac we bali kumuzaayo ku ssomero kati nze lwakuba bitutwalaganya naye nze ndi tiimu Shadia tiimu Shadia ffe tetujja kufa nnyo simanyanga enkula mbubeesaana ne Jessica ekituufu kye tufa mpisa nakutegeera abantu b'oba osanze sayidi y'omusajja. Nze ndi tiimu Shadia lwakuba maama Shadia awo ku lunaku lw'abaagalana kale twalowooza atukyaye naye alabika tannatukyawa n'agamba tulundi tulabe ekigenda mu maaso namanya n'eddoboozi Nakato Latifa nsinzidde wano Saudi. Tukwagala nnyo mukwano we bali kutuweereza. Nze ndi tiimu Shadia ne kapeti twakalabye n'omulondolondo twagulabye ogwa jazz. I love you so much baddia. Kakati mukyala Shifa musibe mutya ne tiimu yonna tusanyusa okubalaba n'obbawulirizaako. Nange nja kugamba nti ndi tiimu Shadia lwakuba tulina ate ekintu kye twalabye nga Shadia alaga yakivuddemu. Ekintu ekyo tugenda kukikola tutya. Nyinza obutanenya nnyo Shadia olw'ensonga kituufu wayinza okubaawo ekitaabaawo wakati wa Faruku ne Jessica naye momenti za Jessica ne Faruku nga buli we babadde balabika ebintu bye babadde beekola birina ne bwobangaani birina engeri gye bibadde bifaananamu ebadde talabika buki bulungi. Njagala okuweereza Shadia obubaka bwange buno. Ndi mukyala mufumbo Kasozi Sise Mabirizi nti oyinza okuba wanyiize kuba ebyo by'obadde olaba oba ne bafamire memba banyiize oba ebyo bibadde birabika naye kimu kye nsobola okugamba nti okyasobola okusonyiwa n'otwala Faruku n'otwala omusajja ataliiko kuvuganya dani lwonaga nti kolekewo Faruku ogende mu competition z'abasajja ogende mu competition z'abakazi. So nsaba Shadia yonna gy'oli wuliriza obubaka bwange buno n'obukakamu kwata obusungu obuteeke wabbali. Faruku talina bulemu ku mubiri bumwesi titugambye waliyo munansonyiwa waliyo omuntu gwotunuulira ennaku nekwata amaziga ne gakuyitamu. Faruku kituufu aliko obulemu
naye Faruku talina bulemu bugamba nti omuntu atiisa, waliwo omuntu atiisa. Faruku talina waatiisa. Bwe kiba nga wabadde onyiize bunyiizi olw'ebyo badde bakola ne Jessica, tujja kusaba mwami Faruku lekeraawo by'obadde okola ne Jessica. Ekisooka Jessica mwamuwa obudde bungi nnyo. Mwamuwa obudde bungi ate nga nammwe nkimanyi badde musoma nnyo komenti nga mulaba abantu tebamwetaaga nnyo kiri awo, ng'owulira abantu baagala nnyo Shadia, naye ate Shadia ne mulemererwa omuwa obudde. Mwamuwa obudde butono. Naye mukyala Hope tweyanziza, weebale kulwa puroguramu zo okubeeranga ku mazima, weebale okutuweereza wamu ne ttiimu yo. Jaasi munkubira akayi ku ttama omugambe ebintu ebimu abeerengako waagwa watuufu. Kasozi Cissy, ndi wano Kibiri Busaba Road. Hope Shifo kyebaleko mukwano kansule olikkiriya sinzidde wano Riyadi amanya yenze Doreen ndi team Shadia ku Shadia kwesiva. My name is Sarah. I'm from Uganda. By now we're currently working in Saudi Arabia. I'm here to vote for Shadia because of the following points or views. Shadia is a good girl. Shadia is humble. Shadia's dressing code matters. Shadia is a Muslim, while Faruku is also a Muslim. That is mostly match. Cause Farouk is a Muslim, Shadia is also a Muslim. They can match. Yeah. Shadia, in my seeing, Shadia will manage Farouk's family and Farouk's parents through respecting Farouk's parents, through working for Farouk. Shadia is humble. With those, I wish you the best. Shadia Ju, Shadia Ju, Shadia Ju, Shadia Ju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala Mukama affe yeebazibwe. Mwasibye mutya bannange, mutyebaleko bantu. Amannya gange nze Sala Babiri Ennyangoma, muwala wa Nnaalongo. Kakati Hope Shifa bambi weebale tuweereza mukwano, Mukama akuwa omukisa ogutalina buyinike. Weebale kuweereza bantu, weebale kulumirirwa bantu Hope. Kakati Jasi weebale bambi naye okufa ku bantu. Kakati nga tuzze ku mulamwa. Nze nali ttiimu Jessica mu kusooka. Ensonga kubanga Jessica ava mu district y'emu n'eyaffe. Naye Jessica wayitiriza nnyo oba nkyogere ntya, weefuula nnyo wa high class. Obufumbo teweetaaga high class, obufumbo weetaaga obukkakkamu. Yes, osobola okuba omukkakkamu era ne bugaana. Naye at least ne bw'ova n'obeera mukkakkamu, ogamba otya omuntu nti teweetaaga baŋŋandazi, bali abantu baamukuza, omufunye okuze. Kati gw'ova otya olina ogamba nti teweetaaga baŋŋandazi n'oba n'olunaku. Awo Jessica wamanyiiramu mwana, wamanyiiramu. Olwalaba ku Shadia nze nenkyukirawo wadde biki naye nze nakyuka ndi ttiimu Shadia. Naye Faruku wasalawo gwaleese gwenyize gunyaniriza, naye omutima gwange guli ttiimu Shadia. Jessica oluzungu, tolowooza nti oluzungu lwe lugenda okufumba emmere, mbu towaata, tolima. Towaata tolima.
Jessica woba musajja ali mu kyalo oyina okulima oyina okuwaata oyina omufumbira oyina omwoleza ebyowooza nti aleeta omukozi atya sente aziina gwobola nti no yatosezza sente ezireeta omukozi buli mwezi. Jessica oluzungu si lwe lufumba oyina nnyo olugezigezi Jessica wadde tuva mu district yemu oyina nnyo olugezigezi. Ekirala wamma Shadia totudisappointinga Shadia bambi tukwegayiridde egwe omukyala gwe twagala ewafaalu kitegeera ekintu ekyo. Sinzidde ne Saudi Arabia eddamaamu abe Saudi Arabia eddamaamu Riyadh Kamisi mwenna mbatumiddeko n'abakola mu Samasco mbatumiddeko. Mukama abawa omukisa opune tweyanziza tuweereza mukwano twesangeyo ku live. Mwasibye mutema wa mikwano kansubire nti mwasibye bulungi. Amannya gange nze Rina. Ekindeese leero okwogera ku nsonga ya Faluku, Shadia ne Jessica. Nze ndowooza yange ndi ttiimu Shadia. Ensonga lwaki Jessica yatulaga nti ye muntu mudigize ennyo, n'atulaga nti ye muntu ayagala nnyo ssente, n'atulaga nti ne bwe n'abeera mu bufumbo ne bbaawe ajja kuba talina budde bwe kubanga ne bwe batudde n'omusajja abeera ku ssimu bw'akwata eno bw'addamu eno message teri musajja asobola toleretinga kintu ng'ekyo okitegeera. Kati nze ndi ttiimu Shadia kubanga ye alaga obufumbo abwagala ate omusajja amussaamu ekitiibwa okitegeera. Abasajja bonna baagala abakazi ababassaamu ekitiibwa si mukazi amujjolonga amuyisaamu amaaso. Ate ebintu by'omulembe guno si bya silver plate, ebyo byaggwaawo. Bwebanga bya silver plate mpozi ng'ogenda kutandika kwetunda ng'oli mu bufumbo ddeewo ono ddeewo oli kitegeera. Naye byonna byonna kye kiri amutiimu Shadia. Hope Shifa wasiibyo kyamu asuubira nti muli bulungi ne Faluku. Nze Sylvia nsinzidde wano e Kawempe nga ndudde ebbanga nga ngobya channel yo eyaweewumisa omwagalwa wo oba nga ndaba nnyo zino paati nti Shadia ne Jessica ba Faluku natandika dda mu mabega kuva ku Sylvia nengamba kati Sylvia akola ki wakatembe ekyo nze nakinamyawo okuva ku kisaawe. Nze bwe nalaba Shadia nengamba bajja kukwatagana engeri gye Mukama nsonyiwe naye ng'engeri gye bali nti bakikula kimu. Then ate bwe nalaba story ya Shadia nga yali serious in fact at first I thought that naye ali mu katemba nga Sylvia. Akalulu kange kayingiddewo kati Namushipa wasiibye otya saako ne ttiimu yo gye muli bulungi. Jasi nkutumidde kamuyise mu bwangu. Jasi nkutumidde Jasi nalabye Jesse Manda ng'akuwa omulondo nange onterekerayo ku mulondo. Maze ebbanga nga nfolowinga YouTube channel yo Mami Hope ebbanga eriwera nalaba ebintu bino gye byatandikira. Faluku ne Sylvia bamukubye emigaati wuuyo tulabye Jessica ne Shadia wuuyo Jessica gwe mwawa obudde obungi Shadia ne mumuwaayo obudde butini naye ng'omuntu anyiiga naye kyemanyi Shadia ayagala Faluku. Ezo zonna zaali nsonyi manyanga yeeganya ekimuli neera yamala n'akuba akasimu n'agamba Mami Shifa eyo ansa gye nkuwadde si yenkomeredde. Naye maze ebbanga nga nfolowinga YouTube channel yo naye nze akalulu kange nkawadde Shadia. Nze ndi ttiimu Shadia. Ndi ttiimu Shadia. Kampeeyoko n'ensonga bonna ababiri nja kuwaayo ensonga. Shadia ekisookerwa ddala dressing code era egendera ku linnya lye nti mukazi Musiraamu ayambala bulungi ku lw'eddiini ye. Ate Faluku naye musajja Musiraamu. Ate Jessica kyatasobola kyusa ye ayagala Faluku asigalira mu ddiini ye naye asigalira mu ddiini ye. Shadia mukazi mukkakkamu ebintu yabikwata mpola tamala gabuukira bigambo
era Shadia ekikuwanguza Kanene Akalulu kimanyi gwagenda okuwangula kuba Jessica wamukubye nnyo obululu talina wakutuukirako okujjako nga bakabbye Hope Shifwa tujja kalonda tukakuume tukabanje naye nga ffe twalabe Shadia yewangudde akalulu. Shadia mukakamu, Shadia mukazi akwata ebintu byempola ate Shadia Farouk mwanyinaze oba onoonya omukazi w'okubeera naye Shadia ye wife material wo. Oli walakizale nzize followinga video zino Jessica Farouk bwe yamugamba nti ninayo omwana omu Jessica yeesikamuuko muddemuuko mwaka akapaati ako mukalabi bulungi yeesikamuuko ekitegeeza nti Farouk n'atwala Jessica nga Jessica olinayo omwana ajja mutulugunya olw'ensonga ye tayagala bimusumbuwa. Twala Shadia yazaalako naawe wazaalako ate Shadia muntu wa mu bantu anaasobola okutambula ne famire yo anaayagala abantu bo ekitali ku Jessica walakizale Jessica asaba supermarket manyanga wholesale manyanga bakozi obusobozi ofala okutabulina naye nga mukazi mulungi Jessica efe tugamba Jessica agira anoonyayo balakizale banne kuba Farouk ye anoonya omukazi wa kusetolinga naye si mukazi wa kumutwala mu biduula manyanga na bidongo anoonye banabidongo egyagenda agende afune banabidongo banne kuba ekyo kyo nowanaakola tya tajja kiyingiza mu Farouk kuba ye Farouk ayagala mukyala anaabeera ewaka nvudde ku nnimiro kacyayi kaluwa tugende tulime ngenze kukola akomeyo ng'akamere kaayidde ebitali ku Jessica. Nze akalulu kange nkawadde Shadia video nkoze nyingi naye jasi nkomenkereza omulondo gwange ngwagala era nzija bye video nkoze mpanvu naye munansonyiwa mpozi kyembadde neerabidde okubagamba amannya gange bampita Mariam nsinziridde wano eno Saudi Arabia ekyo mbadde neerabidde okubagamba amannya gange akalulu kange kabadde kagenda kufa kuba seeyanjudde naye kyegisembyeyo sinziridde Saudi Arabia kadama munnange Gaza sikulonda nti nonze kadama munnange naye nonze omuntu oyo anaasobola okumakinga ne Farouk. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.